Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mugamba mutwe abaana b'omumaka muno. Lady Maria kansubire oli bulungi. Emboozi yange ekwatagana ku taata wange omuto eyansobyako. Munnange nno mbadde nsaba kukweka identity yange. Baganda bange abasinga bali ku social media naye kennyini anko wange ali ku social media. Nze banzaala mu Western ate nga batuzaala abaana b'obuwala basatu. Nze muggalanda munda ya maama naye taata wange ye ayinayo abaana abalala wabweru. Era nno si ensonga enkulu mu story eno naye bye bigenda ottuwa full story. Taata wange yatusulawo nga tuli baana bato. Mama wange n'afaayo nnyo okulaba nga atukuza. Nze bantwale wa jjajja wange azaala maama mu kyalo. Bakulu bange bo basigala ne maama mu tawuni ey'e Kaliro. Basigalayo lwa nsonga bo baali bakuzeemukko era nga basobola okukola ne babeerawo. Ekiseera kyatuuka maama wange akasente ne kabulira ddala kwe kutuuza baganda bange n'abagamba bannange sente nga zibuze tukoze tutya. Baganda bange ne bamugamba nti maama ffe tusobola okutuula ebyokusoma ne tubireka oli muto waffe ye n'asoma alitujjayo nga maze emisomo gye. Muganda wange gwenzirako ebyokusoma ye we byagaana kwe kusalawo n'ayingira ekibuga Kampala. Mu Kampala eno twalinayo anko waffe ate nga ye gye yali yakulira kale yali amumanyi bulungi. N'ekirala omwami yali mukulembeze ow'ekitundu ekimu nga muntu wa kitiibwa era ng'ayagalwa abantu. Munnange baganda bange nga batuula nga nze nsomako bye nasomako bwe ntuuka mu senior 5 awo sente nange ne zigaanira ddala. Taata omuto yakubira maama essimu n'amugamba munnange. N'amugamba sente we ziba zigaanye omwana oyo musindika gye e Kampala tomanyi oluusi ayinza okufunayo ekyokukola. Kyokka mu kaseera ako ke nagenderamu e Kampala muganda wange yasookayo yali afunye omusajja era ng'agenze kufumbirwa kyokka nga anko mulwadde ate nga tewali amujjanjaba ng'abaana n'omukazi yali abasindise mu kyalo. Kale nno munnange bwe ntyo nga nsimbula kujja Kampala. Natuuka e Kampala mu biseera byali bya COVID eyasooka nga nzize kujjanjaba anko kw'otadde n'emirimu emitonotono. Bwe natuuka oyo taata wange omuto n'anfaako nnyo era ye muntu mu kika kyaffe gwe beesiga ye muntu asobola okusanga n'obusungu agenda okuvaawo ng'oseka era nga n'ebyobusungu wabivuddeko dda. Era nawulira nga bagamba mbujjajja mukyala azaalawo bataata baffe yali alina abatwezi ndoza gye misambwa naye nga ye jjajja musajja musomesa mu kereziya. Naye bye baatunyumiza mbu bajjajja baffe baafanga bo bakyali baana bato era mb'ono ye anko engeri gye yawonawo ye yasikira abatwezi okuva mama we bwe yafa nga kyalinga kigambibwa nti ye yali takimanyi era nga talikkiriza. Anko naye yali yagamba nti tajja kwesembereza bintu bya lubaale ebyo ebintu by'abatwezi naye nga mazima amatuufu empewo ezo yo yali aziina kuba yalinga asobola okulaba ekintu ekiba kigenda okutuukawo. Munnange nga mujjanjaba naye nga simanyi bimuluma nze nakanya nga muleetera ddagala nga simanyi kituufu kimusumbuwa. Olunaku lwatuuka nali ndi awo nga ndi mu kisenge kyange neebase nga anko wange zimuleeta. Nagenda okwekangakanga nga anka nkwatakwata ku bituttwa wano mu kifuba. Neekanga nnyo mu kwekanga n'empoggana n'okuwoggana kyava nkwata ku mumwa gwange n'aŋŋamba sirika nga bw'amwenyereketa. Nalowooza ne ngamba bannange anko gwe mbadde mpa ekitiibwa nga mwagala nnyo nga taata wange omuto akola te ekintu bwe kiti. Munnange neeziramu ne neerowooza nga nze bwe naagamba abantu oba n'empoggana ne bampulira bajja kujja naye era mbanzise kariya ye. Jjukira mukulembeze mu kitundu ekyo kyalimu. Bozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkrumah Road Suite M663. Lady Maria nasirika nga sina kyakukola neŋŋuma kati no before nga tannaba kunkola ekyo ekintu yafangayo nnyo okumanya omusajja gwe nkwatagana naye mu nsonga ezimu era n'akolanga kyonna ekisoboka okulaba nga tukyawagana. Munnange okuva lwe yakola ekintu ekyo yantwalanga mu kifo kyonna kyempulira kyenjagala era n'afuna n'omulimu ne ntandika okukola. Ebiseera byatambula bwe nnamala neefuna omusajja omuzungu n'ampasa era twagenda ne mu kyalo n'oyo anko embaga n'ezikolebwa ne tukomawo e Kampala. Naye afuba nnyo okulaba nti ye ne baze wange be balina okumperekera ennyamwezi bokka. Anko wange oyo munnange ankuuma nnyo nga bw'okiwulira Lady Maria. Kyokka nze nkyali mwana muto kuba ndi myaka gyange egyabiri abo abantu bombi omwami wange ne anko wange bali myaka nga 5. Mpozi kye neerabidde okugamba Lady Maria ebiseera ebyo ng'omusajja oyo tanatandika kuntwala nga nnyamwezi
Yaŋŋambanga mbu ye si muntu w'abakazi era mbu obulwadde obwalinga bumusumbuwa ennyo bwali bwakuba nti naalwawo okugenda ennyamwezi era ng'omusajja mbu tekyamuleeteranga obuzibu era n'aŋŋamba mbu alaba emyoyo gyaffe fembi gyakwatagana era nze mwana gw'ayagala ennyo ate mbu nze bulamu bwe era nze buli kimu kye kyonna. Yanneegayirira n'aŋŋamba muyambe nzikirize okwegatta naye asobole okuwona obwo obulwadde. Ebyo nno yabiŋŋamba ku mulundi ogwasookera ddala nga tannaba kuntwala nnyamwezi naye nga nneegayirira nzikirize ngende naye nnyamwezi. Naye Lady Mary alaba essaawa zino sirina mirembe. Olaba engeri gye nafumbirwamu nga nkyali mwana muto. Nina stage gye nabuuka nze saalabako kaseera nti omuwala asobola okukwanibwa n'agwa mu laavu n'omuntu ne beeyagala nze ebyo saabirabako. Mu kukula kwange taata wange oyo omuto nga taŋŋanya kubako omutiina gwe nsobola kwedeetinga naye nga buli wamanya nti nina omuntu gwe nnina aba alina okunoonya ebimukwatako byonna bw'amaliriza ng'ajja nga ŋŋamba ebigambo bingi ku musajja nange nga mukyawa. Paka n'essaawa ya leero Lady Maria nina omusajja naye omusajja simwagala. Mba njagala nfuneyo omuntu asobola okuntereeza ng'omuntu naye anko bw'akiwulira ataabuka n'afuuka ekirala era natandika n'okunnondola buli wamu entambulira. Amazima matuufu Lady Maria natuusizza ekiseera nga sikyagala kulaba taata wange oyo omuto ng'omuzadde wange kyokka nga sirina kyakola ye muzadde wange. Munnange kanjira nkomyawo osooka osoma ebyo so nnyo n'okwogera ebingi ebinaakubuuza obutandikiro nedda mukwano. Yayongerako n'agamba nti omutima gwa anko wange teguteerera ng'alaba nina omusajja gwe njagadde. Aba awulira akutuka gwawo nze nkole ntya bannange kubanga alina pressure kati buli waafuna obusungu assa bubi nnyo n'abeera ng'agenda okufa. Nze ne mpulira nga neeraliikiridde bannange nja kwettira taata wange omuto naye sirina kyakkola. Lady Maria wensabira abawuliriza abo bampeko magezi nkole ntya okuva mu kano akattu ke ndimu nkole ntya okuva mu kkomera lino lye ndimu. Bw'atyo nno omwana wattu oyo bw'asobeddwa ng'asaba mumuwabulemu akola atya kubanga ekituufu kiri nti tamanyi kikyazaako naye nga mazima gundi ogenda otya nga tolese comment. Mwebale mwenna abeekumidde ku mukutu. Thank you for liking, subscribing, commenting and sharing. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kubeerako, mwebale kunjagala, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mweze sina kyembogerako. Mbagala nnyo. Norecho downloading right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbagala nnyo mubeere bulungi, bye.